Kakati omusajja gwe bayita Eddie Kenzo yatuyise baddi moota agenda tutegeera. Jeno Sali Musale ku lw'omukaaga bammemba ffenna tambula mu mbeera zo. Paka njagala omulabule eggulu nzijanga promota sizinga wa NRM bino bira. Eddie Kenzo musuuza habawa Fiona Hanyamutulu ebibye byongerera okubeera nga habyononeka tomulowooza kalimu tekagenze byonna hambikuletedde anti video finally yoleka kutaha mu 7 hagigudde ku video ki ng'ali aho obuwumbi 3 be babawadde okulakulanya industry ya Uganda naye nga tetunagendayo kugambye hajati kulusumu naye yamaze dda kubeera nga hafuna omusajja amanyikiddwa nga Ntale era information egikuletedde mu maaso awo ebyomukolo wamu n'ebirala naye nga tetunagendayo mbadde nsaba musoke mugimpereka like birenge so tambula etukira bonna abanjagadde okumanya kweno information kale agwata na subscribinga nawe kati ku mukutu gwaffe kuno olunaku lwaliro nga bwe nkugambye oyogola ku screen yo Habitex wamu ne Eddie Kenzo ate mulowooza ate byononese anti Eddie Kenzo kigambye kubanga obuwumbi 3 gavumenti yabumaze dda kubeera nga ebumuwa era Eddie Kenzo yaganye okuwa bapromota kale bapromota kye bakoze batandise okubeera nga batambuza propaganda nga baagala Eddie Kenzo omulimu gwa presidential advisor bagumuje kubanga abasize yeyoleka kuta mu 7 ekifaananyi ekibijjuki mujukire bulungi kino bino ebintu bimanyi notuuka eri ba human rights associations organizations ezinjawulitse Uganda kyovulaba Eddie Kenzo ali mu matega wetogera sabazina akalimu anytime kagenda kugenda era njagala osokolize abakulu kye bamukoze tumbaye tuyongereyo n'ebyakulusumu. Kakati omusajja gwe bayita Eddie Kenzo yatuyise baddi moota agenda tutegeera. Jeno Sali Musale ku lw'omukaaga bammemba ffenna tambula mu mbeera zo. Paka njagala omulabule eggulu nzijanga promota sizinga wa NRM bino birala. Eggulu ku lw'omukaaga ssaawa 5 tuli ku gate tugenda kwebaka bulira naye ayitiriza ejjoogo. Mulinye bus abaloole tusinkane eggulu. Ekyaka tugigadde. Nagwa luno. Eddie Kenzo ekisooka president wa federation ofuna bulungi ekisooka bawa minister Honorable Nyamutolo ekyokusatu muwabuzi wa president baabanga tasobola kuwabula president ba promota tuli bansonga okuva n'olwaleero tumubaninze okuddamu okumpangisa ku studio okumala ba promota bonna tubaninze Eddie Kenzo bawa Namutolo Honorable Minister wakati mu kumuwa ekitiibwa atulaze nti tatwetaaga yatukuba enkokole wa president kubanga muwabuzi amaanyi gaffe ba promota ebizibu ba promota be balina bwe tuwogerera munnaffe bamuddusiza ebisindiwo nga bamubanja tumulowooza nti oyo Katemba oyo yategeka ekikadde kyasembayo yategeka Sophie Nandongo n'akuba Baana omwana wa Baana oyo awa bizinesi ya Baana abadde alina ne reference amunoomugusi mumulabe si Katemba. Eddie Kenzo bapromota ffenna abegattira mu kibiina kyaffe tumubaaniza obutaddamu kuyimba ku stage so kali ssente za federation zinaggwawo tunaddamu okumubuuza awo wenyini nnyini mubaaniza abayimbi bangi tugende mpolampola betubaaniza obalabye ekibatuuseeko abantu bonna betubaanize mulabye ekibatuuseeko mpulirizaako ekituuse ku bantu betubaanize mukirabye Eddie Kenzo n'abamukiririzaamu mu federation tugenda kubawa lisiti y'abayimbi ba federation tujja kuvayo ne lisiti entongole abamu si bonna. Eddie Kenzo atukubye enkokola abantu baavuwadde lwa Eddie Kenzo alina bapromota basudde 5 namenya amanyi balinga bategese Eddie Kenzo ebivu ne bibasaani badda mu kyalo tewali muyimbi yali agudde bapromota. Eddie Kenzo tukugamba sigala mu campaigns zo tetugenda kuddamu kupangisa mpaka ng'ozzeeyo n'otegeeza pulezidenti nti bapromota ba mugaso. Kenzo ayinza okulwawo okuzaaya amawulire batubuulire minisita alina ssente aliwa ebintu by'emirembe bitata byemuleetaleeta tebikola yogerako eri eggwanga ebintu by'emirembe abantu mubuwembejja ssente bazeegabira onatolako obuwumbi 2 onatolako 3 mwalabazi basooka otuwa gwe tubuulire alina ssente aliruddawa
wetwogerera olwaliro minisita atwekwese minisita Betty atwekwese naye tubagambye ti Saturday tugenda kubeera wa mukama waabwe General Salim Saleh naye nga Eddie Kenzo ye tumujje ku stage paka nga zeeyo wa president amutegeze nti bapromota batuufu be batuteekamu ssente be basaana okuwa ssente ekibulo ekisembayo sente mmeka mwagala zibabawadde ne bababbako sente ziringa mmeka essaawa zino bwe twogerera minisita Ngobi yatugambye ziri biliyoni za 3 twagalako biliyoni zinga 15 zibambi kubanga ffe tuteekateeka ebivu omuyimbi Alright, ebyamusuuza nga tubitadde hakomabani nkugambye Hajati Kulusumu wanange yali tasaaga hawe yagamba nti no yene Akram finally baawukanya Akram naye asobodde okuvaayo na postinga omukazi omulalira ne video makoze ki masobodde kubeera nga amuziya bana bagamba musubscribe nge wano mubijja kuwanga mufuna bingi nnyo ate ye abawa Kulusumu amanyikiddwa nga atale omupya naye ebibye ebinkwatako mbikoledde Masao Kasuku nena mukasa bageza kubeera nga babinyonyola era ogenda kubeera nga naawe kanyonga no kujokeza Hajati na Kalembe walinyo kulomberedwa gowe nango leo nebizibu namba eri yawe sembya yo 592 so 529 so mukubirako ba no mwene boxing na birenga kujamba sokolize ebyantale tumale tweyongeleyo basabane banyabo wenjogerera we can authoritatively say nti emikolo gyengedde wakati wa Dr. Hajati Kulusumu Nabunya gumikiriza muzata ko ex nawe anti Hajati alina kakola amanya ge gonna atambula nago kati agenda kubeera Dr. Hajati Kulusumu Nabunya muzata gumisunza ntare nedda eryagumikiriza tulijjako musajja omwavu tutambula na linnya lye kiki kyolwani bwakira mwacho omulwanyisa bwotyo naawe lekera yabe ekisiru dada tobiddamu kyoyogeddeko kimala muleke bannange kiki kyekini yakoze eki nati ndi mwefamire ono wakyalwanisa omusajja bwati famire ati ajintale kojja wange kojja watya mu mawulire agenda ajintale ebigambo byonna byetwakwogerako wali bwamwogerako twalina isima twakuba ajintale katomutta ajintale tukutegeeza nti byali bigambo by'abantu bigambo by'abatagali era tukugamba nti ntale habo soap kubulango buleti abuleti bagenda tufe haji tubulango obuzibu haji tare hawa yusa assalamu alaikum ugamba otya haji waffe olo Akram mujjako engalo namutadde dda sina kyemweyongeza Akram sikweyongeza sikulabangako temanyi sikumanyi haji waffe ye tumwagala nnyo mama naye kikulu St. Aji fe tuli baana bo alabye n'emmotoka haji gye yaku salamu alaikum Hajati na Kalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati na Kalembe kambawo ennamba yange yeeno 072 375 29 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno